Mubanda wale bannayuganda mubanda wale mubanda wale bannayuganda mubanda wale kigambo ekikozesebwa mwana mulenzi oba omukulu okuva mu kibiina ki the National Unity Platform Alex Waiswa Mufumbiro bwabadde aleeteddwa enkya ya leero wali mu kooti e Nakawa. Kasooka tuyiteeko mu bukuumi obw'amaanyi obuleeteddwa mwana mulenzi ono munnakibiina ki NUP Alex Waiswa Mufumbiro, then wemaliriza ngenda kukumenyera 4 na 5 ku byonna ebibadde mu kooti olunaku olwa leero. Mubanda wale bannayuganda mubanda wale mubanda wale bannayuganda kugambye ebadde statement ekozeseddwa Alex Waiswa Mufumbiro tagasseeko bigambo birala bingi. Agambye bugambi nti bannayuganda mubanda wale n'asirika. Bwati Alex Waiswa Mufumbiro bwaleeteddwa mu kooti olunaku olwaleero era abadde atudde afunyemuko akaseera obeera mu birowoozo wabula nga musajja alaga nti ali very strong newankubadde nti obusibe buli mu maaso ge akikakasa bukakasa nti yagalagaana olunaku lugenda kukya nga nabwo buwedde 100%. So Alex Waiswa Mufumbiro munnakibiina ki National Unity Platform enkya ya leero aleeteddwa mu kooti e Nakawa era nga babadde bamuleese okuwulira emisango oba omusango ogumuvunaanibwa mu kooti eno ey'e Nakawa. Va ku biri bye tubeera mu kooti y'e Kanyanya oba emanyiddwa nga Kawempe Magistrates Court. Wano e Nakawa nakugamba nti nawo waliwo omusango ogwaggulwa ku mwana mulenzi ono Alex Waiswa Mufumbiro. Kati omusango guno gwe musango ogw'okukuma omuliro mu bawagizi ba NUP nti okugezaako okutta ab'ebyokwerinda. Musango gwamuteekebwako. Kati olunaku olwaleero mwana mulenzi Alex Waiswa Mufumbiro ensonga ebadde tuleese mu kooti yakuwuliriza kusaba kwe okw'okweyimirirwa oba kyoyinza okuyita bail application. Wabula olunaku olwaleero bana NUP babadde baleese abantu okweyimirira Alex Waiswa Mufumbiro leero ng'ennaku z'omwezi 6 Novemba 2025 era nga basuarities babaddewo abatalinaako kabuuza konna. Wabula bano we baleeteddwa omulamuzi ensonga tazikkiriza asazeewo okubeera nti leero mwana mulenzi Alex Waiswa Mufumbiro taweebwa kweyimirirwa era ono amusindise ku alimanda paka ng'ennaku z'omwezi 13 Novemba lwagenda okuba nga akomezebwawo. Wabula wabaddewo okwecwanamu abo abadde bazze okweyimirira Alex Waiswa Mufumbiro olw'ensonga nti babadde n'ebisaanyizo byonna ebyetaagisa okusinziira ku bo. In fact ngenda kusooka nkuweeko ku muganda wa Alex Waiswa Mufumbiro mulongo mune nga atunyonyolako ku byonna ebibaddewo. Awo nno osobola okulengera ne basi ngezaayo mwana mulenzi ono katusooke tufune wano ku muganda wa Alex Waiswa Mufumbiro ng'atuwa the full details. Alex Mufumbiro akyali Luzira ate nga campaign zatandika. Campaign z'ekibiina zatandika nga president yasoose
yali musale nnyo mu kubeeramu eyo campaign kubanga ye deputy spokesperson w'ekibiina era bitambula mu kibiina yandibadde abirimu nebisobose. Tulaba nti era mu kunyigirizibwa n'obutali bwenkwanya tugenda kutandika campaign z'abamemba ba parliament ng'era naye candidate gwe banominatinga naye era tajja kubaamu. Naye nga bwe tweyama fe abali ebweru tujja kulwana nnyo era kufuba tutambuze enjiri eyinza obutaba ku mutendera gwe yandigitambulizaako naye tujagezaako kutambuza enjiri ekisooka abantu mbazaamu amaanyi nti gyali mugumu era ensonga bw'oba oli awo ze bamutwalira e Luzira era zakyaliko. Ennaku z'omwezi nga 10 campaign zitandika era tugenda kuteekateeka tulowooza tujja kutandika ne door to door kutambula mu bantu okubannyonnyola ebikwata ku constituency ne tulowooza plan z'ayina eri constituency kuba z'ayina nnyingi. Naye mu maaso awo waliwo ekiteekebwateekebwa nga tulowooza nti wano bamuleeta nga 13 bamuleeta wano nga 13 wali wa 18 tulowooza nti nnaku z'omwezi 13 18 bwe ziggwa Alex Waiswa Mufumbiro naye ayinza okuba nerale ensooka. Olunaku saagala dwogera nnyo naye nga tulowooza biba mativu nti olale esooka era mu mwezi guno lunaku nga 10 ejja kubaawo mu Nakawa East Constituency era ejja kuba n'abantu abawagizi betooza nga bamwaniriza okuva e Luzira kikisooka. Ekyokubiri kyekiddako bwe nabadde naye bingi byalaba ebimuluma naddala ekyabasuubuzi abafiiriddwa emaali yaabwe kyamulumye nnyo beyond actually n'ababuuza nti banaye naye lwaki temubandawala simanyi kyekitegeeza kubanga layika olulimi lweyakozeseza saalutegeeze bulungi naye yaŋŋambye nti banaye ekyenakivubo kyamukoze bubi nnyo n'abuuza naye lwaki abantu tebakola ki tebabandawala. Ekyo yinza okitwala mu mbeera emu endala okusinziira bw'okitegeedde. Simanyi oba eri ekibuzo kirala kimwagala yo ye muganda wa Alex Waiswa Mufumbiro ng'alina by'attaanya ku nsonga nga bwe zibadde ku kooti olunaku olwaleero. Kati omukulu eyeesimbyewo ku bwa Lord Mayor bw'ekibuga Kampala era nga ne lwe baakwata Alex Waiswa Mufumbiro omukulu ono yaliwo, njogera ku Inginiya Balimwezo Nsubuga. Abaddewo ekisinza okuba nga kinyiga n'okuluma ennyo Inginiya Balimwezo Nsubuga kyekyokuba nti yazze nga yeetegese okweyimirira mukwano gwe ate era munnakibiina munne ng'ono yagenda n'okumuddira mu bigere wali e Nakawa ku ky'obubaka bw'e Nakawa sayidi awo. Kimulumye nnyo okuba nti azze okumweyimirira abasajja ne bamugamba nti nedda sebo wadde Balimwezo oyagala kweyimirira Alex Waiswa Mufumbiro katusooke tuwekenneenya empapula zo n'okwekenneenya obutuuze bwo n'ebiringa line egwa mu line eyo. Omulimu omulungi entakera okulaba nti Waiswa afuna freedom. Naye tukimanyi bulungi nnyo nti mu state gavumenti eno erimu abantu abatagala kulaba Waiswa ng'agenda mu parliament era bazze bamusibako emisango egitali egy'enjawulo kubanga tebaagala ne right ye ey'okutuukirira abantu okubanoonya amaka. Ekyo nno ne kimuleetera okuba nti guno omusango guba gunaatera okuggwa ne baleeta omulala. Enkola eyo emulemesa okulaba nti atuukirira abantu. Naye eky'omukisa omulungi abantu baffe bavuddeyo ne bategeera nti kati kuno kunyigiriza era ku makyewa bakedde waffe waka ne bagamba okufana obutanyagwa Waiswa alina okubeera nga ye member wa parliament owa Nakawa East agenda okunzira mu bigere. Tosobola kubeeraawo n'otunuulira gazetted officer nga Balimwezo Ronald Nsubuga omubaka parliament eyanoonya akalulu ne bangazetinga bulungi nnyo nga member wa parliament nti ogenda kumunoonyerezaako ne wawasula. Kyatwandisabye nti waba bagenda kukwata ekkuba eryo bafune database babeere ne signature z'aba chairpersons bonna ab'ebyalo nga bazirina mu database, babeere ne enamba zaabwe ez'amasimu, babeere n'akuuma kacekinga ndagamuntu. Ate era kyangu nnyo gwe okozesa essimu y'okucekinga endagamuntu oba yoona omuntu kubanga justice mugamba justice what
Delayed is justice denied. Kata sola kuzayo muntu naku 15 kubanga gwe olemeddwa okwestablishinga ebiwandiiko ebiri gazette. No gamba ngenda kunoonyereza ku biwandiiko bino ebiri gazette. Endaga muntu ene ina features ngokwatako na bukasi notegera nti ene origin. Endaga muntu baluwa abayina endaga muntu nkulage nti endaga muntu ogicheckinga n'engalo. Endaga muntu yino eriko seals eriko enyukuta nga zifuluma. So tosobola kungamba nti ogenda kunoonyereza ku ndaga muntu ng'osobola ogiraba ne features zaayo. Ekitukozesa endaga muntu bateekako features kwe kulaba nti osobola okutegeera mangu nti eno ntuufu. Akati awo nno tusaba nti gavumenti ekola ekisoboka obutamma bantu. Naye njagala okwebaza abalamuzi nti sofa bakikutte bulungi obuzibu n'abawalala mu state. Kulu inginiya Balimwezi Nsubuga. So that is Alex Waiswa Mufumbiro aleteddwa mu kooti olunaku olwaleero Nakawa. Omulamuzi n'agamba nti bakuzeeyo kokomere paka ngenda kusa omwezi 13 lwojja okomezebwawo tuddemu tulabe ensonga za beyiro ezo ziyimiridde zitya. Tugenza okutuuka mu kooti olunaku olwaleero nga at least olunaku lw'eggulo abannakibiina ki NUP nga kwe kuli n'omuyimbi King Saha basazeewo okuba nti bawuba olubu lw'ekigere wali mu komera ewabadde Alex Waiswa Mufumbiro. In fact bagenzeeyo ne muganda wa Alex Waiswa Mufumbiro ne bamubuuzaako ko ne bamulabako. In fact n'obubaka obumu ku bw'owulidde muganda wa Alex Waiswa Mufumbiro akunnyonnyola babufunye lunaku lwajjo. Era kyekifaananyi ekyo David Lewis Rubongo yali ne King Saha wamu ne muto wa Alex Waiswa Mufumbiro. Era nga yagambye nti this morning at Luzira upper prison we checked on political prisoners. Alex Waiswa Mufumbiro, Eddie Mutwe, Akleo Kivombi, Bobby Giant and Bobby Young. They are of strong spirits. They are following the campaign trail with a lot of hope that things can get better. Of course, they all miss being part of the trail and being able to play a role on that front. Free all political prisoners in Uganda. So David Lewis Rubongo yabadde ayogera ku kyokuba nti bagenzeko ko Luzira. Era abamu ku bantu be bakebeddeko ng'ogyeko Alex Waiswa Mufumbiro bakebedde ku Eddie Mutwe na bakebera ku Akleo Kivumbi na bakebera ku Bobby Giant wamu ne Bobby Young. By the way, Bobby Young bannange okimanyi nti Bobby Young amazeeyo kakabanga akawerera ddala nti n'okumuproducinga mu kooti kibadde kikyatutta akaseera. Musajja wa Katonda Bobby Young yeetaaga kuba nti aweerezebwa saala. But David Lewis Rubongo yagamba nti we baabuuziza ku baana balenzi bano bonna balaze nti bakyali strong era bakimanyi bulungi nti obusibe bujja kugwa. Kale awo tujja kubanga tuvaawo katugendeko ewa mwana mulenzi Isaac Daniel Katende oyinza okuyita Kasuku kukuwaza banga. Waliwo akatambi kano akabadde katambula nga kalaga nti Kasuku babadde bamulidde. But I think I need to do a little bit of an explanation. Akatambi kano kaddi. Ekyo nakyo ababadde tebamanyi kiveewo ekyo tukijje mu ddiiro. Yes, sir. Good morning. How are you? Are you okay? Yes, I'm okay. Yes. This is Mr. Robert Lobankena. Yes. That is my car. I'm the one parked there. No problem. You are taking my photo. I'm recording you. You're recording me? Yes. There is something we want to check. What do you want to check? There is someone we are looking for. Do you have a search warrant to check me? We are, yes. Hope you're coming. You just show me search warrant to check me? Kasuku. Wanjisebo. Ambotya. Njagala search warrant kunkebera. Kukebera. Tolingiza afandi, tolingiza.
Now why are you refusing us to not to... You follow the law. You just don't stop me to check me. You don't have the right. Not Sebo. It doesn't. No, you don't have the right. If we suspect you have something in your car, we have to write to... So you're suspecting I have what? Yes, we know what we are checking. Look first, open, we check your car. Now I'll need for you people to get a search warrant to search my car. Yes. Yeah? We are suspecting you carry someone in your car. I'm carrying who? Naye afande ekirala ekintu kyemukola kikyamu. That's what I was telling you. We are suspecting you carry someone in your car. We need to check it. Abatamanya akatambi ako kaali mu kasuku bya ddala n'abasajja baali bamusazeeko bateyo byali biseera katambi kakadde nga jjajja Ichuli akyali mulamu baali balumbye jjajja Ichuli ate nga kasuku yali agenze wa jjajja Ichuli kale abasajja ne basalako ekkubo kwe kuteeka kasuku kwa ndaaki nga bw'owulidde. Honey Bites banaffe bagamba nti ebyokulya by'omwana adda kusomera ebyo bo babikuguka babikolako bakubire ku 0709787508 ne bw'oba ogenda kyali ya mwana ng'ali ku ssomero already giyite VD balina ebyokulya mu line efaananako bwetyo. Yogera ku daddies bagiya binyeebwa mawogola decorated donuts cupcakes n'ebigwa mu line eyo mukwano gwange kadeke kamujagala okutegeeza ku banafu aba Alsan Painters Ugi. Alsan Painters Ugi bagamba nti ekizimbe kyo omaze okukizimba kituusa akaseera ako kisiiga langi oba just ekizimbe kikadde ekizimbe kibaddewo nga kikadde kyetaaga kuddaabirizibwa okuteekako kalangi kinyume nnyo bakubire ku 0705 19 36 bannaffe aba Alson Painters gye mukadeke kamu kyagala okutegeeza omukutu kwoli mukwano gwange gwe guno gwennyini ogwagaliwo oba giyite agaliwo YouTube channel abaseddi omusunsuzi yenze abeerawo kubeera nga nkutuusaako information kyolina okubeera nga okola kyakulayikinga video komenti nga kikyolowooza ate era mukadeke kamu bw'obanga oli mupya ku mukutu guno subscribinga esobola okuba nti ofunanga story ezifaananako bwe ziti mu bujjuvu era mu bungi.